Buikwe Chiyindi that was supposed to be worked upon. Recently we heard that the contractor was telling us that he has no money. He has been awarded the tender, but again the information we got from him that he has no money. So we are just asking, when is our road going to be worked upon? And if he has no money and is the contractor, who is responsible for that? It is the road from Lugazi, Buikwe to Chiyindi. Thank you very much. Lugazi, Buikwe, Chiyindi that was supposed to be worked upon. Recently we heard that the contractor was telling us that he has no money. He has been awarded the tender, but again the information we got from him that he has no money. So we are just asking, when is our road going to be worked upon? And if he has no money and is the contractor, who is responsible for that? It is the road from Lugazi, Buikwe to Chiyindi. Omulimu gwange ng'omubaka wa Parliament. Omulimu gwange ng'omubaka wa Parliament. Ate ntula ku kakiiko aka Government Assurances Committee. Ke kakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti bye yasuubiza. Kali kakulembera Honorable Namboze. Era naffe bwe twatuuka wali twasooka kwebuuza bisuubizo ki abali ku kakiiko kano bye mulina ebyammwe ebitatuukirizibwanga. Naffe twasooka okwekolako n'ekyo basebo ne banyabe kyange ekyasooka okujjukiza gavumenti Oluguudo lwaffe oluva e Lugazi e Buikwe paka Chiyindi. Ndi musanyufu nnyo tulabye ekitangaala Mukama Katonda ali naffe. Ebimu ku bibadde bigaana disitulikiti yaffe n'okutambula lwe luguudo luno. Naye kasita omala okonekitinga wano e Chiyindi oba osigaza kali akava e Buikwe akakonekitinga akayitamu ekizigo. Then noba ng'osigaza akava e Lugasa ne kakonekitinga e Buikwe. Kasita omala okutugattira ezo esi tuba tugifunzizza abantu baba bagenda kutambula bulungi. N'olwekyo twagala okubakakasa nti ffe ng'ababaka ba Parliament bwe mwatuma ebyalema abalala ffe tubisobola tubireese era tujja kuleeta ebirala. Kidde Speaker ku nsonga y'oluguudo lwaffe olwa Kampala Express Highway. Abantu baffe okubanga bangi tebannabasasula ate n'oluguudo telugenda mu maaso. N'olwekyo nolwe mulaba nga lutandise nga mumanya ababaka tetubongoose. Just your information, we should not expect to see a grader on the project road. I think for the next, I think up to January next year, because we have to go through the process of design specifically to establish what would be the cost. When that is done, when UNRA goes out and looks for the sources of the funding from the Minister of Finance and the modalities of contracting the contractor, then we shall come back and ebyobufuzi katubezeza ku bbali fenna twagala nkulaakulana kubanga omukazi we bamukuba ebinnya ng'ajja n'atatuuka oba oli wanuupa oba ofudisa oba ddipi oba emyaleemu n'afiira mu kkubo ogenda ofiiriddwa omuntu wo. N'olwekyo side yaffe ya opposition is to put the government in check. Era mwatobye twabadde e Lubowa. N'olwekyo ffe tetuwakanya nkulaakulana bwe twali nga tugenda okwogera ku luguudo. N'olwekyo ekyawandiikibwa tekituufu nnyo. Ate nawe olina by'ojja okukola mu kiseera kyo nga Mukama bwe yakola ki? Bwe yateekateeka. Njagala mutukuleko mu ngalo effe abaliwo era tukyaliwo nga tukola ebirimu. That the process that we are going to do, we are going to feasibility and detailed design. We are going to be doing the road as is going to peg through. You find that it's pegging into your land. That land, you allow him to peg now. When the design is complete, we are going to do what we call valuation, the settlement action plan. Whoever is affected by the road, the government always compensates. Please do not just ask that why are you putting the road here. Please allow the consultant to do that for us. Then if we have established the cost of doing the settlement action plan, evaluation and the design, we shall go back, as I said, to the UNRA